Tosobola kutandika kugamba nyambye abantu naye tebasiimye, kitegeeza wali oyamba kukusiima. Ffe tujja kusomesa oba basiima oba tebasiima, oba baagala oba tebaagala, tujja kusomesa nga Katonda atuwadde omukka n'obusobozi obukwata ebifaananyi bino, ffe tujja kusomesa. Naawe tosobola kugamba nti kubanga nasomesezza saafunye likes nnyingi kankyuse, kitegeeza wali osomesa kufuna likes. Ffe tusomesa kuleeta abantu kutegeera. Bino ebintu byaffe bye tusomesa si byakutegeera kati. Wagenda kuyita emyaka nga 3 4 5 egijja lwe bagenda okuddamu okujuliza ebigambo bino. Kabagamba ebigambo bino byayogerwa, byaliwo. Amakulu ge tuteekeddwa okuba nago kwe kukola bye tuteekeddwa okukola mu biseera bye tuteekeddwa okubikolamu, mu biro bye tuteekeddwa okubikolamu n'omutima omulungi n'okwagala kwaffe n'amaanyi gaffe n'amagezi gaffe okusinziira obutonzi bwe butugabiridde. Kakati bw'onoolekayo okukola obulungi, kitegeeza naawe gy'okima amazzi galekeyo okujja, kubanga naawe oli mubi tosiima. Kitegeeza naawe abakukutte ku mukono abakuyambye balekeyo, emikisa gyonna gy'olina bagitte. Kitegeeza edduuka lye watandika balekerawo okukugulako. Lwaki? Kubanga oli mubi. Lwaki gwe oggulawo edduuka oyagala basigale nga bakugulako? Kimu, naawe sigala ng'oyamba b'osobodde okuyamba. Yamba b'osobodde okuyamba, si ku mpaka. Gaba ky'owulira omwoyo gwo kye gwagala okugaba, si ku mpaka. Buli ky'oyasazeewo okukolera omuntu kikole nga takutumye. Kyova olaba wano waliwo ennono enfu. Abantu abawulira nga bagamba we are going to pay our last respects. Paying your last respects eri omuntu afudde, omubiri gw'omuntu afudde, ne bwe yali ku kitanda wamukyalira emirundi emeka. Ennono y'okuleeta ebimuli, abantu ne mukaaba, abantu ne bakaaba nnyo, omuntu waffe atugenzeeko. Gwe omuntu oyo bwe yali nga mulamu wamuyamba ki? Bw'obeera gy'oli ng'owulira waliwo omuntu akukolera obulungi nga mu mwoyo gw'osiima, musiime ng'omulaba. Kuba tosobola musiima tobyogeranga. Wabanga agenze, genda obeerewo bubeezi, togamba ate tugenze okuwa omubiri gw'omuntu ono ekitiibwa, abantu ne bakaaba nnyo, abantu ne basitula ebimuli, abantu ne bawa sipiiki ennungi. Nedda, bw'obeerayo n'omuntu ng'omusiima, nkiyisa wano, ng'ayina ekirungi ky'akola nga kikuyamba, era ng'owulira obulungi obwo bukukola obulungi obutagambika, naawe mukola obulungi obwo obutagambika nga tomulinze kumusisinkana. Kera bukeezi kuma ky'omukubira essimu, omwebaze, munnange gyebale nti onkola obulungi obutagambika. Essimu yange kweri bumeseji bwonna bwe tufuna, ffe abasomesa bino, meseji zonna ze tufuna bwe ziba tezikusaba, ziba zikuwa ebizibu. Era ffe tetugaana kutuwa bizibu, kubanga obulungi obuli mu ffe buteekeddwa kumalawo bizibu by'abalala. Naye naawe osobola okukeera ku makya, naffe twasalawo, obutonzi bututuma mu ffe, naye naffe ne tukkiriza okusalawo okukola obulungi, ate nabwo ne busigala nga butunywezezza mu ffe obutakola bubi. Naawe osobola okusalawo essimu y'ekizibu gye waalikubye n'okubamu essimu y'okwebaza. Munnange weebale, genda mu maaso. Osobola okusalawo omuntu oyo akuyambye, naawe n'ogenda n'omwebaza mu buntu, n'omugamba weebale nnyo, weebalire ddala, ate eyo yali ssaala. Bw'ogenda n'osaba n'ofuna, ddayo weebaze. Bw'abaawo omuntu akusitudde n'akkolera ekirungi, ddayo omwebaze. Wabaawo oluggi lw'osobola okuggula nga gwe tubona oluyitamu terukugasa, nga watuukatuuka dda, lugulira omulala. Bw'abaawo omukisa gw'osobola okugaba, gugabe. Bw'abaawo embeera ng'oli mu kifo nga boogera ku muntu obubi naye ng'okikakasa nga si mubi, bagambe mulimba. Gwe beera ekitangaala wakati mu nzikiza ejjudde, beera alabirwako abalala wakati mu bamuzibe, beera amaaso gaabwe. Bwe tunaasalawo okukola obulungi, buli omu waali n'akola obulungi. Ne bwe baggulawo bizinesi, totunda bintu biri expired n'okyusa expired dates, ne mutandika okunenya Abachina nti be baleeta wano ebintu ebibi. Nedda, isima eggwanzu ssebo, Abachina tebakolangayo kintu kibi.
Ffe tugenda essaati eno gye nnaalifunye mu original nga bwe njiguze mu America ne ngenda China ne mugamba mpaamu kopi. Lwaki? Kubanga bwe nagituusa wano ne njewugera emitwalo 8 tebagenda kugigula, njagala njogere ya mitwalo 3. Ebintu byonna bye tuleeta wano ebirungi China gyebiri, ffe tulondamu ebibi. Kubanga akatale ke tulimu kajjudde abantu ababi. Abantu ababi tebakkiriza bintu birungi kuyingira, babiremesa okuyingira era baagala bibi. Ekyokulabirako emmotoka zino zituvuga nkadde. Gwe baakugamba emmotoka eza 2024 teziriiyo tezivugibwa, bazivuga. Era singa ensi ekkiriza n'egamba ntugobye emmotoka zonna enkadde wano baasalawo obusazi, gavumenti n'egamba emmotoka ezikka wansi w'emyaka 2022 tezikyayingira, zikyayingira, teziyingira. Kitegeeza gavumenti esobola n'okusalawo n'ekera ku makya n'egamba wano tewaddawo okuyingirawo emmotoka zikka wansi wa 2022. N'ekola ki? N'ekendeeza omusolo ku mmotoka. Abantu bajja kuvuga emmotoka zaabwe nga mpyatuku baziyingize wano, kubanga emmotoka empya Japan tegula sente nnyingi, egula obusente butono. Lwaki sente zeeyongera? Sente zeeyongerera mu kkubo na misolo. Bwe tuba twagala obulungi okujja mu nsi, okujja mu bitundu byaffe, okujja mu mpya zaffe, okujja mu bika byaffe, okujja mu mayumba gaffe, tuteekeddwa kusalawo munda kukola bulungi. Bwe mutaasalewo kukola bulungi, eyo enju ejja kugwa yonna. Asituse mummwe mugenda kumuloga. Temugenda musabira, temugenda muwanirira, temugenda mulwanira, mugenda kumuloga. Bwe munaamuloga, kati kankubulye, Katonda tasitula muntu nga tamuwadde busobozi. Amuwa obusobozi n'amaanyi agamukuumira mu ekyo kyasituse. Ye bw'aba nonda ennungi n'akuuma omutima omulungi n'abategera nti mumuloze, kyagenda okukola mukimanyi. Agenda kubeesonyiwa. Ffe abayize ebyafaayo bya bajjajjaffe, tulina bajjajjaffe nga yayawukana ne banneeyo, n'agenda ku mutalo omulala n'asenga eyo, n'ataddamu nakubajjukira, n'atandika n'ekijja ekikye. Ekyabakozesa ekyo bubi bw'abantu. Naye bw'anaabategeera oyo asituseemu, n'abategeera nti muli babi, agenda kubaleka musigale mu bubi bwammwe, mwekoleko obubi, mwekose, mwekoleko emitawaana gyonna gye mumanyi egy'ensi eno. Musigale mu bubi bwammwe.